Alright, abatula abalungi amanya n'eddoboozi nze Jonas Saints ate omuweereza omwana ku mukutu gwaffe omuganzi ogwa Tindi Files. Gwe wena tulaba gy'otulabira gendera ddala maaso n'okuba nga ate osubscribinga olikinga as well as commenting. Ffe tweyama tuliwo okuba nga ate tubaweereza tubaleetera buli kapya mu buli kanyomero wonna w'obeera ate okeetaagidde. Ngenda ddala maaso n'okuba nga ate ntumirako abo bonna abatulaba abatuwagira kyemukola kyamaanyi era temujja ng'okwo. Kale butereevu olunaku olwaleero ndine family omwami oludda eno King Sheeba n'omukulu ate omukonja atasera ate gwe omukyala gambye omwami King Sheeba munansonyi omukyala King Sheeba n'omwami omukonja atasera kalengedde je bannange laavu eri wano. Alright, tugenda ddala kubanga ate twogerako ku bintu ebimu amadda ga King Sheeba. Bangi mwabadde munneebuuzaako nga mwagala kumanya King Sheeba waffe yali abuliddewa yatowaayi emboozi ye ejja atya okuba ng'ate yakomyewo omukunja. Butereevu tulokalire ate tubeere nga ensonga tuzittaanyira ddala bulungi. Omukunja ogamba otya papa? Banange gyendi nsanze nnyo balabako abatulaba mwebale kubeerayo naffe gye tuli eno ku Ganjani Ame tetulina tabbo. Ganjani Ame erinnya ate ani yalireeta eryo Ganjani Ame? Ganjani Ame lyajja bwe lityo ffe bye tubeeramu bye tuba. Gwe wagyetonderawo? Yange gye tuwangaalira eno boy ebale kutunoonyaako. Mazima era mba nina obbanoonya kuba mu ensonga ekitiibwa kidde eri Katonda oba emisambwa ku nsi ki ekikola luba misambwa yegikola weoba onjiikiriza nkozesa misambwa kuba Katonda alwawo then biba byakulwamuuko awo nsobola okuyita ewa Katonda. Kale ngenda kuddira kansooke mbuuza ate ku mukyala King ogamba otya? Gyendi obulamu bulungi webale kunyirira webale kusiima olabika bulungi n'okugejja ogezze mukunja akuliisa biki? Njandiisa chips zokka leka naawe kyogala zezigezeza okutuuka zezingezeza nange mukunja kyatakoze oba waliyo n'ebirala byakukola okulanga olabika bulungi tugambe mbuuze wangi mbuuze tunuulira abantu tobeera wansonyi naawe anti kati gwe gwabikola gwalina otugamba gwalina otunyumizaako byankola ye gati sinnagenda wala sinnagamba nti tugende wala kubuuzizzaako bubuuzi. Okay, mukunja Sheeba ngenda kuba ate muddira ensonga etuleese ddala olunaku olwaleero twagala kumanya music akutambuza atya? Musicale tubaddewo ne music waffe gwe twakolanga ne King Sheeba ne wabaawo ne zenina singo zange alisigala mama kagwa keke tonye tali kulya mu lukwe then ne tukoze bampalanira hipusi zange tuli mu kkubo tujja tubigasegasa awo ttaano then King Sheeba tulinawo n'akapya ke twakakola obulungi bw'oliko nkola nansobya okugayalirira ako twakakata bakayita tukola emikolo ne ku YouTube twakataddeyo tugezaagezaako nga wemanya ebya Uganda hustle so byebyo. Anyways kankozeeko emabega kati nikuleka ekkomera muku ekkomera 5 ekyana kyatulemeramu awo nga kyagala nvundira eruzira naye olw'amaanyi ga Katonda n'amaanyi g'abantu bakyali ne batuyirawo omubiri nenvaayo mu kkomera ne King Sheeba oyo nno yayiwaawo nnyo omubiri nga ndi mu kkomera. Akakaana ggwe wama tewajja kamaama najja ne brother wange wamusanga wamuuko? Muku namusanga nateete ng'ali mu mbeera ki olwo? Ng'ali mu mbeera mbi. Okay, muku ensonga eyamusibye bali bagamba nti gwe waviirako bino byonna kituufu? Bramita laavu mase sinze. Kale muku tusosootere ku mboozi ng'olugenda mu kkomera. Anti kati olaba bino King Sheeba alayika byalungiye kati oli munnaffe yanyiiga nnyo nga ndowooza yayagala abirungi we kati buli walaba King Sheeba ng'ebbina liri bwe riti
nga liringa erya kasalini kusaasira kati ng'ate eriri eryongera kuggwerera ye omutima gw'omubi gumugamba mbu eriri eryo erivaako ne lijja eno kumbe si bwe kiri wekiri Katonda yakeera n'akola ki n'asalawo kibanga kuwalana gundi nti yagaggawadde ne wootamuwalana obugagga bw'alina Katonda takola nsobi buba bubwe naawe oba olina linda mu kiseera kyo so kati ka puresha ka King Sheeba ako shibayosis ye yaleetera omukazi oyo obusungu okunyiiga kituufu ebyalaavu yali abyagala era nga bumanyifu abasajja osalawo si byakunkaka lwampaka olw'okuba maama oyagala onjagala eŋŋaanye nti kakireka musibe abeere eruzira byali bituufu ebyo byokwagala ate yansibira ki kati gwe ensonga ki gye yansibira ddala osobola nti namukuba nze nsobola okuba omukazi n'asigala ng'ayogera oba okitunulamu practically nsobola naawe kati naawe oli musajja nsobola okukuba ekikonde n'oddamu okwogera era ne ku poliisi agayo ono omukunji ono wajjanza awaadi ono kavuyo wetumana erinnya ly'okubajjanza awaadi wajjanza awaadi bankolako effujjo nange ne mbagamba akambalage nti eriyo abalina effujjo nga basirise nange ne ndibakolako 5 okategeera so kati ku poliisi bagamba ono ye yakubye oli n'amukuba n'asigala ng'ali bw'atambula taliiko yadde akakoloboze nga tekuli omukulu ng'agamba twamusamba mu lubuto n'avaamu byali biwanvu byali abiwanvuyiza ng'ayagala batuteekeko giri emisango nga ne wooba n'omulamuzi tasobola kukwata nga olina genda luzira naye munange mukama n'asaasira twavaayo tuli ate twakomyewo n'obusungu bungi era kati wabanga King Sheeba yamulumya kati agenda mulumiza ddala ate ngenda kikozesa kasonso manyi mangi bulaadi wange wano wetulaga wazibumukko ow'omutima omubi woba tonnafuna kyakulya sooka olye oba ow'omutima omunafu ow'omunafu ayinzayo ogguma naye ow'omutima nga mubi n'okulya sooka olye okkute kuba wetulaga oyinza okutukirawo enjala boy totutiisatiisa ate mukunja ogenda kulaba gwe tunula naye kati gwe ka King omwami akuwaana bagamba towulira neyanziza weyanza ki byotawulidde mbiwuli mpulidde ng'agamba mbuno King yeebale nnyo kujja mukomera mazima kuba najja mukomera nga bamusibye ne mugamba ate bakusibidde ki n'agamba owaayi naade lavumasi mukonyeko katini naate ne bagamba mukubidde eddala olubuto mbu ne luvaamu ne mugamba gwe walumba waakyo nenga mukuye wamutwalira Katonda nyeeko namutwalira Minute Maid yekka nga tekuli kyakulya ebyokulya byaliko omukunja twagenda ne tuwulira abantu nga batandise okusala ebigambo nga bagamba King yakudduseeko ate temukyabeera mwenna kyekyaliwo ddala tusooka otulambuliremukko ku nsonga eyo King Sheeba yali yagenda kabanga kabadde kawanvumu era nga taliwo wano ku kitebe waliwo bingi ebyaliwo King Sheeba yatuuka akadde nga bakayana bangi kale nsimanyi nnyo obulamu bwabeerawo nga tukayanakayana kati nga buli omu amulaba ng'ekyobugagga naye kati nga mbagamba mumulaba omubiyita byangu naye 5 si byangu nga mmwe mubiraba wano naye mukama yasaasira n'agenda eyo ne bagezaako nga bataddewo puresha ku intaneti awo bakola efe oli najja n'akuvuma kakati gwe mukunja tosobola abeerawo watali King Sheeba dedededede neŋamba sisobola kubeerawo kale bayinza njala nnyo okugezesa obulamu okategeera neŋamba kakati bano puresha gye bataddewo twerageko era nali very serious nnyo zaabadde ensonga ndala nnyo ze natunuulidde leeta kuba bagenda wano nga basagambiza simanyi kakati feke onyimba zemukola za layisi waliwo ka puresha akabondo k'abakadaama ne kagenda kakozesa muganda wa King Sheeba bambi ensobi amugamba kati gwe oli eyo oli mu bwavu King Sheeba ali eri bayinza n'ogaggawala gwe oli eno singa omugjayo bambi musajja watu n'atandika okukola buli ekisoboka okakasa obimanyi ebya famire ne ku Fresh Kid siwe gwali alabe nga amugjayo ne ku Fresh Kid kyali bwe kityo manager bali bamwita Frank yali oba Frank ye ya making oyo Fresh Kid amala omusitula omwana ali mubire
kakati mwe famire muli eyo kyokka nammwe ebyo byayimba mubisobola oli aligaggawala mu mwana wammwe. Famire neteekawo pressure. Omusajja n'anyiiga n'amusuulawo. Where is a fresh kid? So nawano yekyali kihappeninze boy. Naye ate oluvannyuma boy wembitunuulira mala nembitunuulira bankubidde kamaama nga kalwadde bakatadde ku kitanda eyo obulamu nga buli kaddo bonkanako. Kati nembuuza muganda yali abeera naye omwana eddagala abadde alifuna bulungi nti twaleetako lino ate nemubuuza ate bulino bweri timwayitirayo kubanga obujjanjabi bwabanga bwanjawulomu. Nangamba ate eyo tetwagendayo ate biki like mumutima nekintu nenkiwulira nga kigenda kuntuulamu singa kati omwana oyo afiirawo ttaano. Era abantu manyi wano mutatunula kirungi kyokoze ekibi ekikulembera. Kakati nengamba kangendeyo nengendayo ku kitanda nenkasangayo ng'embeera gye kalimu boy nga si yalaali nenfuna ekisa ku mutima ng'era omuntu omulala yenna. Nengamba kale ngamba gwe kikyoyagala nekangamba tuddeyo tubeere ffenna n'okuyimba nyimbe konze tewali tabu yeesalirawo nga ye. Nangamba bampabya naye siriddamu. Batulimba bagenda tukolera kino na kino naye n'enjala ebadde etuuka ku leve etulumira mu nju. Byonna yena bitunulatunulamu kati King Sheeba oyo ffe tulina twetegeera ng'abantu. Ffe kyolese esinga osanga gundi not for the making noise ffenna boy wano tupangisa 5 okategedde. So ffe tuba twetegeera mu mbeera so kaya nekakomawo era weekali awo nkalaba kanyiridde ate kongedde kunyirira ate kali ku nakyo kyongereka eriyo abanyirira nga wamaze kwesigawo obukebe oli maama kazigo ng'akikuttemu naye King Sheeba wali taliko yadde akazigo keko bambi kasikini okalaba nga keko kayimiridde alina ne buddimpo 3 olaavu eri wano banna wandize ne mugirozaako muku abantu batandika okusala omugambo nga bagamba nga gwe wotaagulirayo yadde Sheeba akapoloti mbw'omufunyeemu gwe owekkusizza gwe nga gwe naye ye omulekeredde. Namusanga ne poloti meka ku kkubo gye yali kyekibuzo ekisooka. Ekyokubiri abantu abo bannyini kusala kigambo nga bwe boogera twakola ndagaano ki nabo nga ntandika obeera ne King Sheeba nti kale namala nembalyamu olukwe oba kale ani yantuma nti mukunja twateesa ne tukugamba nonayo King Sheeba muleete then kati ate wamuleeta n'otatuukiriza oba bye twakkaanyaako. What is it for the mean? Teri yantuma nakola out of one love. Ku nsi wano nze nzikiri sikola nti nkola gundi osanyuke nkola kyempulira nti nze kyendaba kyekituufu. Sijja kulinda neebuuze ku gundi kyola ne mu kumugjayo gye yali yonna saamala kwebuuza ku ABCD. So bw'otandika okuŋŋamba nti mukunja tewakola kino sooka oyogere kale ku bye nakola. Okategedde? Nkategeera. Naye bw'oba tosobola yadde okulabayo kye nakola naye n'olaba ng'oli amaaso ago agatasobola labayo ke nakola ne wekaba katono kale ate n'olaba ebinene byesaakola. Blood Salongo gundi nedda papa ffenna tupangisa tusasula nange bankonkonye ku makya boy. Okategeera? So kakati oluusi abo be babeera abantu baffe naye nga nze kyenjagala okugamba King Sheeba Mbange tono lye tubadde ffenna yali ya benefiti nze ate kino muleke kiteeka ku byanfuna. Eno si nsonga ya byanfuna, eno nsonga ya bulamu. Nze nsinga nakutunuulira bulamu. Gwe osobola obeera eyo n'olaba ebyenfuna n'okola otya ate era waliwo ensonga lwaki olengera ebyenfuna. Wotuukidde ku level olengere nti asobola okufuuka ekyebbeeyi mu ggwanga waliwo effort eteekeddwawo asobola okifuuka. Etaaliwo what is it for the mean? Wabaawo kinene ekiba kikoleddwa bye tutayagala tuvengayo mu kamera tandika okweyogerako twakola kino ne tukola kino tukola kino. Nze King Sheeba n'okuba omulamu obulamu ng'obulamu bwe butambula fit tagala lyalimira bulungi ye musanyufu is enough.
bino ebisigadde mukama agenda kubireeta yekka. Katonda yasalawo n'agamba mwana ono kaveeyo gye yali adde mu bulamu bwe buti n'ebyo ebingi ajja kubireeta. Essaawa eno wenjogerera twakedde ku makya abadde agenze kusasula poloti ye evudde mu ntuuyo ze. Yafunye poloti Sheeba. King Sheeba aguze poloti mu tawuni e Matugga wano kumpi n'ekibuga Kampala. Kigenze ekyo mu byafaayo tekirivaawo. Akedde kusayininga mpapula. Yafunyeyo endorsement, yafunye kampuni yamuwadde endorsement. Endorsement bye bino nga bye mubadde nga mulaba Spice Diana kampuni nemuleeta oba Lato Miliki oba Chipa Kashi Barema Namakula n'omulaba ng'akubira ebiziga akalango. So ne King Sheeba yafunyeyo opportunity. Ekyo nga kyamaanyi yafunye ka poloti ke kati. Kati n'agula ne mu booking sibwa mu Christmas season eno kati so akasente ke nga we kaba kazze ate tetukazza mu bino bizibu birala nti ate wooloolo ne tukakuŋŋanya ne tukagatta wamu. So aguze poloti ye ku ntuuyo ze era abasiraamu bagamba inshallah mukama wanaaba ayagadde n'okuzimba. Tuyinza obeera awo ebiringa ebyokusaaga sebo n'okasanga nga kazimbye mansion ye Kampala King Sheeba mansion nga kuliko wali akagambo King Sheeba mansion. Sheeba owulira otya okubanga naawe wefuniddeyo ka poloti? Mpulira bulungi nsonga mba musanyufu kwabo bonna ababa bankwasaganyizaako era mbasabira essala mukama abongere emikisa mukama baddizeewo nnyo ababeeze mukama ababeere abakola atya abawa essanyu n'essuubi n'abalwadde be balina ku bitanda babeere nga basobola owona ennyingo ezo zibennamu nga si menyefu nga beeyagala. Ne Sheeba ki wali wadduka ku mukunja n'omulekawo yekka? Sheeba wangi ki wali wadduka ku mukunja n'omulekawo yekka? Yogerako naffe. Sirina kyakuddamu. Kiki mbeera yakuleetera obuleetezi gwe okudduka n'ovaawo? Nga ki? Wangi banange Sheeba alabika alinamu ku lusonyisonyi ndowooza essaawa zino. Omugole alayika abatayo. Ndowooza essaawa zino si mweteefuteefu tunnyonnyola. Anyways, twakulaba mu mangu ddala obwo Sheeba we yaviirawo n'ofunayo ate omuwala gwe wali okoze nga replacement. Alien Queen. Alien Queen nali simukoze nga replacement. Yali nga kyali wange. Yali omuyimbi ngera wembeera ne ba Spice Diana aba King Saha. So ne Alien Queen muyimbi. Era jase twali tugenda shooting video ey'oluyimba tuli mu kkubo tujja. Era video twagishootinga neggwa gye eri ku YouTube channel yange. Oteekamu tujja bayo mukunja atasera ndi Alien Queen. So just kiki wakola management nti naye oyo omu ku bayimbi bo oba kino kirala mu? No, twesanga nga we muneesanga. Kati okola ku Sita TV. Weesanga n'owa Bukedde ne mushootinga yawo ka video muba mufuse ba TVM. Just kati ne Alien Queen twali tukozeemu buko tukola video era ntugishootinga bulungi neggwa neera naye ali talented. Mukama kyemmanyi akadde konna ajja muggulira amakubo n'agaazibikira omulabe ng'ali eri ku topu nga naye mulala muuko. Tuffe twali tumanyi kirala nti okoleddewo replacement mu bwangu ddala. King Sheeba biwedde. Nedda si bwe kiri weekyali kubanga olaba King Sheeba King Sheeba no si kyangu ofuna omuntu asobola omureplacinga oyo gw'olaba. King Sheeba eddoboozi lye eddala omulabira. Asooka atuweemu King. Sooka otuweemu kapera awo. Ani yakugamba Sheeba nkyawe ondekaawo baby nkabe. Way I do, all I think about is you. Anyway, ni mumabu, no you know I'm crazy over you, and I love you, and I need you. Neria, I do, I need you.
mwana nga ayina eddoboozi si byakukaka si bino bye tweditingira mu studio bino ebya oto nedda bino bibakwalaali w'omusanze wakusabulira bayibuli gy'olira muyimbiremu bayibuli gy'olira zibuuzo ogisoma obanga ogitereka mitwetweyo ekyo nno kyakabi bale gisome mukwano oliwo n'okufa si bino ebya oto si bigatte nkakasizza ate tonakakasa ojja kufunayo obudde obwokakasa ojja budde nga bwakakasa ojja tegeera wangisebo mukunja twalabye mwekubizza obufaananyi nga mwena munekanekanye nga mulinga abali ku mukolo guli gwennyini kikyo omwana wabe ndi wamututte ebyofisho tugenda nno mu mikolo egyalaali tugenda mu mikolo egyaddala kubanga oli omukazi we yantwala mu kkomera ne bansiba ekigendererwa kye kyali nzikirire ne King Sheeba azikirire kati we baali batutuva mu kkomera baatugamba byonna mubikole naye temuddamu lumba oli nabizigo kumukuba temuddamu muvuma temuddamu mulu kyo naye atugamba muli baddembe okukola byonna ebibawa essanyu ye newe biba bimunyiiza kova ya baasi kati so byali ayagala nsasule nze mukuba embaga kale katugikubemu gwe yavumanga alyoka atuula eri omuntu ajja kunyiiga lumwa afiire mu kakebe k'ekizigo kuba kati ffe tetulina kyakumukolera boyi tetukirina ffe katwekole byonna bye twagala okwekola baanamu mwalumizza intaneti nga buli wempita ndaba kifaananyi kyo na King Sheeba nga muli mu kadaali kyokka nno nga boyi tubeera eno nga ffe tuli easy tubanga abatabirinako era batuyita balalu naffe twawanika ne tugamba era yeffe balalu pulawudi balalu twagamba ate kati tukayane nabo kyasookanga nno nga kinnuma mukunja mugwi wa ddalu ne King Sheeba mugwi wa ddalu abalalu beeronda nga kinnuma nga fembi kituluma nenatuuka ne ŋŋamba King Sheeba olowooza lwaki bakituyita nenzijukiramu nti ne Kenzo we yali yakabotola nga yakafuuka wakabi ne bagamba muli wa bisiyaga kamiri olwagikuba neenoga ne bagamba yakka mu nnyanja atta n'abantu Spice Dano olwagira naye ne bakimuteekako atta abantu okitegeera ne ŋŋamba olaba naffe bafunyeyo kye batuteekako balayika naffe kati batulaba kati sebo nenfuuka proud mulalo era newokimpita era ŋŋamba kasita oluusi abakimpita nze ekirungi mba sibamanyi naye ngenda olaba oli akikomenti nze era siyomba wali nanyiganga nga ne komenti nzijjako n'okublokinga nenkublokinga kati si kya blokinga ngamba bugambi Katonda webale nnyo waliwo faani omupya eyantegedde mazima kambuze ku King twakulabye mu kadaali ng'oneekaanekanye kiki emikolo giri bulindaala wangi twakulabye oli mu kadaali oneekaanekanye emikolo giri bulindaala emikolo jasi twabadde mu tawuni nga tuli mu kwekubya bifaananyi naye nga jasi tulaga abantu embeera eyo gye tulimu okubeera nti tulaga kale nti nga ndaga engeri gy'embeera nti nooba nakomawo n'okubeera nga ndi naye n'okubeera nga jasi yayambadde engoye ze nange nyambadde ezange ez'akadaali togamwadde muli mu kulumya ku bantu jisi byabadde bifaananyi naye era byafulumyemu nangamba nti kola bwoti naawe nopozinga nange nempozinga naye nga wapozinga naye bambi wanyumye nawe wakirabye mwebale kusiima mwebale kusiima ote wakirabye nti wanyumye wakiraba angomuko nga tufundikira project kijoyinawo ate eri obulindaala empya eriwo essaawa ze tukole emikolo iyo tuni gye tulina gyeri ku YouTube ne ku DJ Ericom n'awalala wonna mikwano gyaffe we bajja ennyimba zaffe oba we bajja music w'Abannayuganda so just twagala kubasaba bagende mu maaso n'okutuwagira
teriyo kirala kye tugenda basaba kisukka ku ekyo. Soko gituwemu nga tumaliriza ate owaye. Mwajimbye ne King Sheeba. Twakayimbye ne King Sheeba. Obulungi bw'oliko nkola na nsobya okugayalirira, labayo ebiso obunnyo bweru ndaga kawato. Obulungi bw'oliko nakola na nsobya okugayalirira, labayo ebiso ndaga kawato mbembebe. Bajja kasangayo ku YouTube bakafiiringemu nga n'omwaka wetu kansubire guno si yegusembye okulaba kuba omwaka gusigaddeko ennaku ntono boy. Tuyingidde December. Tubagambe lumu nti Happy New Year. Happy New Year, Merry Christmas. Ne tukyali fenna naye osobola okayisa. Eggwe weewamba boy. Bwe budde kabagambe nyimba zatandise. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Our fans. Sheeba bafani bo babuzeeko baweeyo akasemba tuve wano. Bafani bange mbabuuzizzaako nnyo, mbatumiddeko nnyo bambi beebala emirimu gye bakola. Mbeebaza bambi okunfaako okumpa olunaku nti nno nti bambi katufe ku King Sheeba nti bambi alina kye yeetaaga, akamama kali mu mbeera eno oba eri n'eno. Awo Mukama abongereremu ddala essaala. Kale abalabi byaffe abalungi nja kuba ate sijja kusukkawo wano eno. Nze Jonas Saints omukutu Tindi Files ngendera ddala maaso n'okuba nga ate osubscribinga, olikinga, okommentinga ate era ng'osharinga ebintu byaffe bye tuba tubatuusaako.